Mu kibuga Kampala sawa zigenda okuwera 10 ez'olweggulo nga bannakibuga basedda mu ddene okutindiga olweka okuva ku mirimu gye bakolera. Kaba kaseera kavaawo mpitowo era bangi batambula n'okwesindika beesindika okusobola okweyona obudde. Mu budde obwo bwennyini Aida Nakai naye aba abataayiza okusobola okubatikka ku mmere eŋŋanda naddala bawuulu n'abatasobola kugyefumbira. Aida atunnyonnyodde ku ngeri gy'atandika olunaku ku ssaawa 5 z'atuuka mu ofiisi ye. Mulimu mulungi sikeera nzija ssaawa nga 5 ntandikira mu kusuubula. Engula muwogo ng'oyo ne nnoonya bukatunkuma gye buli ne nakati ne balugu abandeetedde netandika okulongoosa emirimu gyange ssaawa 10 mbeera nfuluma wabweru. Ono agamba nti emmere agisuubula okusinziira ku mbeera eba eriwo nga bwakunnyonnyola. Ebezze mu bungi gye nsuubula mu bungi mbaamu sizoni nga balugu mungi we nsuubula mu bungi ne mbaamu sizoni nga mayundi ge mangi. Ekibeera ekingi kye nsuubula mu bungi kuba kye kibaako amagoba agabagaweerako. Ekyebbeeyi n'ensuubula mu butono kubeezaawo bakasitoma. Ensawo y'abalugu eri ku $25 kyokka yagula kitundu kyayo kyatundira ennaku 3. Kati balugu ensawo eri ku $25 nze ngula piisi yaayo nentundirako ennaku nga 3 oba 2. Naye kati amayuuni nago gabadde mu bbeeyimu ngula bipiisi kubanga sisobola ensawo y'amayuuni eri mu $3. Monde ye kati mungi nnyo ekintu ekiba kingi tebakyettanira. Yenfumba wa 5 n'obukopa ng'obwo nenteekako nga bwa 5 muwogo nengulayo nga wa $1 bwentyo. Olunaku nga lwakedde bulungi anyuka n'etaano gye yadde ng'olumu addayo nga bwe yazze naddala singa enkuba eba yatonnye. Bakasitoma batera okudduka nga bukyali ate yaffe tetugizaamu tugabanga be buli ayagala n'atwala yeroosi y'emmere nti ofumba emmere ya $15 n'ofuna 10 magoba ne gasigalamu ne kapitoomu. Nawe kibanga kikutteyo eba esobola okukola amagoba agawera $5 na bwendi. Waliwo abantu bangi abaagala emmere eŋŋanda kyokka nga tebamanyi kugifumba nga n'abalala tebaagala mmere nsiikeko era bano be basinga okumuwagira. Nti balugu ntandikira ku 10 ne 20 n'ow'essatu abeera omuneneko. Mmonde guli ku nusu ntandikira ku 5 n'olu10 obukopa bwa nusu 5. Mmere eŋŋanda eyange sisobola gisiika. Ale naye abagizima mu ttaka tewaliyo mmere eŋŋanda gye bafuuyira nti banaafuuyira wansi mu ttaka. Balwadde ba ssukaali bentera nnyo okuguza abajja n'aganjagala bukatunkuma ng'obwo ng'ewaka mukyala we tabufumba. Ssaawa 3 ez'ekiro ezo mma nkyalonderera abantu abatafumba waka. Omulimu guno yaguyigira ku nnyina gwe yakolanga naye emyaka 10 egiyise era bwe yatandika okukwata ku nnusu eyiye ebyokusoma n'abisuula mu guluka. Naye engeri gye baama yagunnyingizaamu nga bukyali nenkwata ku ssente tezannemesa okweyongerayo. Nempanga mangu ekyange sino nezingayaza nga nva ku ssomero nenkola ebyange nembiviirako ddala ebyokusoma. Omukyalo ono abangi gwe bamanyi nga Aida ow'abalugu yenyumiriza mulimu gwe gwagamba nti gumufudde kyali nnyo. Buli muntu gwenyumirizaamu nkozeemu ebirungi bingi guzimbyemu ennyumba guguzeemu amapoloti mperedde ne bato bange n'abaana benzadde mbaweerera mu guno omulimu. Essigiri entamu n'emmere etandika bikumala okutandika omulimu guno ku $5 nga bwe twakunnyonnyodde mu ntandikwa. Eyagala oguyingira agula buguzi sigiri n'afuna amayuuni ne lumonde ne balugu wansi ateekayo mizingonyo ng'obwedda bwe tukola n'asaanika n'afuna watundire walungi. Kasita obeera omuyonjo bakasitoma beereeta bokka ekikulu kya buyonjo. Ebifo mbeera abantu abangi naddala ku makubo bye bisinga okukolera abantu abakola omulimu guno. Ekifo ekisinga okutambuliramu eno emmere eyaffe ekifo ekibeera bize ennyo. Ewantu wabeera okutera okubeera bize kuba emmere eyaffe ye tesulawo tekola ki. Tebayetaaga nti woogifumbidde bagiri eyo kya kuba buli kimu kitambula kyokyo. Era wajja okunoonya Aida atunda balugu. Ekinkumbiddeko bwesigwa. Tandika n'emmere ntono ogende ng'oyongerako mpolampola okusinziira ku bakasitoma b'oba ofunye. Sante tazirya yekka ng'alina n'abalala basasula okumuyambako n'ebintu byakozesa okusibamu emmere. Osobola tubawaayo $10 lw'okuyonja w'otundira buli kanaku. Noono w'ekigaali aba akusitulira emmere eyo gijja ku kyoto n'agifulumya wabweru naye atwala 3,000. Misoso egiriko gyaggula buveera bwe tuteeramu abantu kuba ffe tuba na masuwaani tubateera mu buveera obweru n'obwa bbulaaka byokka gy'emisoso. Bw'otuuka ku Aida tumulowooleza kyakola kyokka yagamba nti tafaayo ku kyaba kye bamulowooleza kasita aba nga yeenogera nnusu. Ale n'akunyoma nti otoba otunda mayuuni bagamba afuna amuteekamu ssente oba ddala bino ebivaamu ssente kuba tetukyuka tubeera tunyirira Eva abatunda amayuuni. Ndi Julius Kafuluma
ku Lwabukedde TV agafuna.